Kale, nagamba kati naku zino ate bondaba mu JICC. We are proud sponsored by JICC Services LL. UAE DXB wali wonna wetusinzira kubanga tukwereza munaganda gwatulaba. Waliwo ensonga nga nkyali wano mu UAE tukyazikwasaganya mpola mpola naye nako lwaleero yankomezawo Jana CEO JICC bintu bitono bijja kubanga tangazaamu nga tutuna kuva mu UAE muno kufuluma kugenda Uganda. Waliwo ensonga nga 2-3 zimbadde mwebuuza ezigenda maaso. First of all, nakulaze emboozi ya Eyaja Racheal Namiiro ebyatuukawo mu UAE n'omusajja eyamukolera surprise ate nga nebitatambula bulungi. Namiiro nituko omuntu aza ku poliisi n'asulayo n'asiibawo nga bwe yayogedde. Omukyala gutulabye mu katambi ako gwayogerako nti Jana wa GICC eyamujja mu poliisi yono gwe naye wano njagala kumanya ate nga yali promoter eyamuleeta okuyimba wano mu UAE yajja n'abayimbi ab'enjawulo okuli Little Boss n'abayimbi abalala okujja okuyimba. Twakumanya buzibu bwavaawa Jackie yakitegeerako nga kibeerawo oba naye yakirabiraawo. Jackie sokoze kwatulaba. Muli mutya mikwano gyaffe abali ku Celebrity Track muje bali. Omuntu atulaba yandyebuuzizza ku nsonga zino wammanga. Twalaba omuyimbi Racheal Namiiro gwe wamugwe promoter yamuteekamu sente okujja n'ayimbe ate bwe yatuuka eno n'afuna obuzibu nitukola ate kusawa yemu oli ku poliisi. Obuzibu bwa Racheal Namiiro bwava ku ki okulabika ntutuuka tuwunzika tuli ku poliisi? Ekituufu kiri nti sijja kugamba wa gye bwava kubanga saabimanyaako. Show zaali ziwedde and of course usually show weziggwa tuta abayimbi ne tubagamba of course woba olina woyagala okulagako wadde toli naffe it's okay kasita totuswaza oba kasita tobula. So aba medium bakozesa chance eyo nti baali naffe bakola naffe show baali bamu ku ba media personality betwalina ne basobola okufuna contacts z'omuyimbi so bakozesa chance eyo ne bamukubira essimu oba ne bamu whatsappingira ne bamugamba balina surprise for her. And of course naawe wenyini bwe baba kuyitidde surprise odduka misinde. So ye n'agendayo ng'amanyi ndowooza ebintu bigenda kuggwawo ebito. Unfortunately ate promoter munnange omu eyantuukirira nga bayimbi abo bakajja n'angamba Jackie nja kuyambako atukolere wamu ate nga yaleeta yayagala okusurprising omuyimbi ono omukulu gwe talabye mu katambi Shimi Events kati ye alabika alina ensonga ze ng'omusajja which is not bad lwakuba nti yaziisa mu bukyamu nze nga nze omukyala oba nga nze promoter yaleeta omuyimbi ensonga ze yaziisa mu bukyamu ate n'akitwala walala nnyo which wasn't good. Ono Shimi okujja ajje ewa Racheal Namiiro yali ayogerako naawe nti alina kyamwetaaza oba ye bino ebivulu ebyaggwa n'ayitandikira waliwo abayimbi baneeno bajja nga 22 ekiro then nga 23 Shimi yamanya we basula nankubira essimu n'angamba kubanga nze nali ku conference nga ntegeka conference twali fenna then nangamba mbadde njagala kutwalako abantu bokuki ku lunch which is okay kubanga nze siina buzibu n'aba promoters ba UAE bonna bakimanyi siina grudges at anyone. So nemugamba it's fine kasita onyamba n'otabatwala muki mu bantu because remember bano bayimbi and I have a show. Nangamba no Jackie just njagala kutambulamu nabo bansanyusa cause it's fine nabateeka mu motoka n'abatwala ne balya. Nze kye nalowooza kyali okay ne mugamba bavuga obandeetere ku conference which he did and I was happy with them but unfortunately simanyi ate attraction gyeyava ate daatagingambako yerabira yokukola surprise eyo yonna yonna simanyi kye yali abala ye nga muntu. Saagala kozesa lulimi lubi kubanga obusungu bwo bungi weebuli naye I think oba yamubaliramu wamaalo obanga sekyo eyamubalira ekintu ekyo nga wamaalo nga balina amaalwe nga baagala kufuna mileage
bagala funa following na mileage naye nga abantu abali mu Dubai ng'okozeemu kasente eyo move yali nkyamu ng'olinamu kasente ate ng'oli mu Dubai kubanga kati wabirekera bali Uganda ne tugamba munange yakalaba naye Dubai ng'oba olaba ebingi okubeeramu okolamu ebintu weebitebe ekyana ekito. It wasn't good at all. Gwe wajja Racheal Namiiro ku poliisi nalabe some clip naye nga mwogera first approach yali etya like Racheal yakugamba byali bitya wayogerako naye? No one called me out of these people bonna tebankubira poliisi eyantuukirira nengamba waliwo omuntu ali under your visa biki agamba yaze kuperforminga bagamba kino na kino. Of course nalina ogenda ku police first okumanya ki ekigenda mu maaso. That's when nafunira story nti snatchings. Actually the story was she snatched money from someone on the phone. So yasnatchinga mu luzungu mu Luganda kyeki kusika yasnatchinga essimu ne sente okuva ku muntu under false pretense. So nekinsobera nembuuza ani yaguddewo omusango. To my surprise ne bangamba Don Fowles ne bampa amanya ga Fowles ngamanyi. So nenkubira Fowles bwe navaayo nenkubira Fowles ne mubuuza ki ekigenda mu maaso. Kati nabinyumizaamu awo ne mugamba okay let's meet tugende ku police tujeyo ki omwana. So we went to ne meeting ng'ataze ne banamawulire ngaze n'ennyondo. Erinnya eryo mbadde saagala ddi okozesa nnyo seriously kubanga bye bakola anyway ngaze ne munnamawulire oyo munnamawulire wamutegeerera. So ne mbabuuza kiki ekibaleetesa omunnamawulire oyo. After all ebintu bye bakoze biri nali nsobola n'obagulako omusango. For starters omuntu gwe baayita gwe baateekamu ebyo bintu byabwe si be baamuleeta mu UAE tebamukolera visa senga yali ayagala kukwana Namiiro bamuwa kintu kyonna. I think the first step gye yandisoose okukola visa ya $800 yandimugulidde ka visa banamuteeramu ka ticket. Naye tosobola kuŋŋamba oyagala kusurprisinga muntu gwe bakuleetedde ate nga amukuleetedde toyagala abimanyeeko ate bw'oba osurprising omuntu n'atwala obusente bwo ate lwaki ogenda ku poliisi oba obusente butini nnyo divorce $2,000,000 bw'oba oyagala mukazi nga wabadde ozireese nga zimuwa si kulabisa lwaki atobeera ozirondoola? Anti munaye nange natembuuza Namiiro nembuuza nti omusajja agamba alina ssente bona omusajja namunoonyaako awo nembuuza ebintu byewakoze byonna walaga nti olina ssente but obusente nga weyita ddooni butwaza omuntu ku poliisi kale n'akasimu kewagamba n'agamba nti omuntu oteekawo olaba ssente ssebo tezimala gagenda bwe ziti. Don Fowles alina ssente nga ye naye nze kyemmanyi abaamubalira ekintu kino be basiru nsonyiwa okukozesa ekigambo ng'ekyo basiru kubanga omuntu nga Don Fowles n'ekitiibwa kye tubadde tumuwa move gye yakola yakireera nti senga yayagala kukuuma linnya lye nga bwe tulumanyi nga bwe tumumanyi ffe abamumanyi ezo sente yandizirese kubanga yali azze kuzimuwa mu kamera kale ate ogamba otya muntu mu kamera ate n'omutwala ku poliisi nkwana mbi bino birekawa company eyonga eyaleeta omuyimbi bigirekawa? Of course fe company yaffe tuvaayo ne tugamba nti ebintu byonna ebyaliwo bino bya surprise biki nga JICC tetubimanyiiko era tebiina kakwate konna ku company yaffe wabula ffe kye twakola nga abaleeta omuyimbi titwalina taking a responsibility gye baamuteeka okumuggyayo okumuzza ate ffe wetumwagala ate n'okumakinga sure nti ali bulungi. Ne tunenya nnyo nnyini ddala media eyagenda n'elimbalimba omuyimbi waffe nti mikwano tubeere professional ekintu kye wakola si kirungi era simanyi nti tunaddamu kwatagana naawe bw'oba wooti bw'okola ebintu byo era nze nga Jackie Jana nkumanyidde ebbanga ddene wandivuddeyo n'owa apology olw'okwonoona kampuni yaffe okutwonoonera obudde n'okutujja ku mulamwa kubanga bino ebintu senga gwe ng'alina obuvunaanyizibwa
munnamawulire amanyi obulungi wankubirako akasimu n'oŋŋamba munange mami tugenda kutwala ku muwala wo biki at least nandibayambyeko ne mbagaidinga ne tutatuuka mu buzibu obwo. Sente za doni tewali azaagala. Namiiro omukazi mukozi kyemmanyi akola sente ze ate naffe tuli bakozi. Oluusi tuyinza okuba twenkana sente ne doni oba omusingako naye tetugenda nga tumansa sente just like that. Sente embi okumansa musiru tebagenda nga bazi it's not good at all. The same issue kale mu kaseera kano getubadde wano mu kibuli kiwateeka ekya Lovers Rock abayimbi e Dubai bayimba ntubayo n'esho ya Abu Dhabi. Abu Dhabi Little Boss yayimba Jana Namiiro yayimba Chosen Beck kigambo yagate yayimba. Yes teyayimba. Buzibu buva kuki kyekyamuleetera okutayimba ku show ya Abu Dhabi? Okusooka njagala okwebaza abantu ba Abu Dhabi olw'obukakamu n'obuntu bulamu kyaneyongera okulaga nti tuli bumu nga Bannayuganda. Weewaawo tekyatambula nga etwali ffenna tukirowooza naye nze njagala okugamba nti ssaawa eno tetujja kwesuulira blame games wabula tulina ku understandinga situation eyaliwo nti waliwo ebiri personal ebitasobola kugonjoolebwa mu budde and by the time we byagonjoolebwa ate ng'obudde bwe tulina bwali butini ng'obudde buweddeyo. So Chosen yali ayagala nnyo okuyimba maybe naye obudde bwe yatuukirako okwagala okuyimba ate nga ekituufu kiri nti obudde butukoze eki butugenzeeko nga tasobola kukkirizibwa agenda ku stage. Weewaawo ffe nga bapromota tutwala blame kubanga abantu tebeesiga Chosen okusasula sente zaabwe baali beesiga ffe. So tusaba okusonyiyibwa olw'ekyo ekyabaawo. Mumanye ebivulu byaffe tetutera kubeera na buvuyo. Abayimbi betuleeta ekisooka baba mikwano gyaffe twogera nabo mu buntu bulamu. Byonna ebibaddewo batufunye oba tetufunye abayimbi baperforminga to their fullest. Senga kyali kuba nti ku nsasula ne Little Boss teyasasulibwa katugambe ne Racheal Namiiro teyasasulibwa katugambe naye they performed to their fullest. Okitegeera. Yes. Divorce teyasasulibwa katugambe naye yaliwo yakola omulimu gwe nga MC. Sophie Love teyasasulibwa naye yaliwo. So ekintu tekiri ku nsasula passe but kiri ku ntegeeragana gye tubeera nayo n'abantu betukola nabo. Tewali kitera kugaana muba n'entegeeragana ennungi. So the thing is tusaba mutusonyiwe ekyo kyabaawo and tekijja kubeerawo gwe gwasoose naye tekiribeerawo tuyize bingi. Tujja kugonjoola. Are you in good terms with the Chosen Beck management byonna? Omuyimbi nga Chosen Beck simuyinaako buzibu. Management ye simanyi oba ayina management, that's the truth. Ye managinga. So I think byonna ebyaliwo ffenna twategeera buli omu ensobi ye weeri era kyemmanyi n'omuyimbi waffe ow'eggwanga talina any bad comment gye yaleese kubanga tetulina bubi bwe twamuyisa andi naffe talina bubi bwe yatuyisa naye abantu balwala abantu bafunamu challenges so tukitwale nti yali challenge etamusobozesa kubanga naye divorce Chosen temanyi teyava Uganda nga tazze kuyimbira abantu. She wanted to sing so much. Yali ayagala okubayimbira naye ebintu bigaana abantu bafuna obuzibu so tukitwale nti twafunamu ffenna obuzibu obwatatusobozesa ekyo tukireke bamikwano tetukiyingiramu. Yambulookinga ku WhatsApp ndagala kimanya kiwulire. Lwaki yakubulookinga? Lwaki yakubulookinga? N'ensonga lwaki wambulookinga naye lwaki wambulookinga ku WhatsApp? Chosen Beck lwaki? Mali kino kankyogerere wano. Simanyi nze sina musango gwe nakola. Okujja n'omuntu naza musango? No, you didn't. Nayo nakulu nyine bwe wawulira nti afulumye gwangu kuva mu UAE yambulookingira woyine essimu. Oba ina kye yali ayagala okole n'ogaana. Sina kye nagaana yambulookinga yiyo. Yambulookinga Chosen divorce mujjeyo oba amubulookinga. Oba mbulookinga oba nibulookinga batambulookinga ebiri. Nze sinnakebera oba yambulookinga oba teyambulookinga naye ng'ekituufu kiri nti obutakanya bubaawo
but kye tulina okukozesa ennyo mu nsi muno eno kwe kutegeeragana cause ffenna twetaaga kinoomu. Buli omu yeetaaga munne ate munnange tekirina sayidi gye kyekubira nti nze nkwetaaga nnyo gwe neetaaga kitini. Ffenna twetaaga we need each other equally. So tutereezeemu ensobi ezimu ezitaatuukirira. We should just sit on the tables twesotinga ne baawo Amiri mukwano gwange Amiri naye kati simanyi oba Amiri tanakublockinga bw'anambulookinga nga tumanya tannaba sasa nina Namiiro wange kasoi na Namiiro ne little boss wali little boss wange Balange, by the way, little boss, thank you so much. Little boss ya cutting a short his trip from UK najja Dubai na performing abantu exceptionally then namala nadaye UK. Thank you so much brother. No kutu twatuka ekiseera nga little boss ye nanyini kivulu yatuyita yatugamba Jackie yogera kino Jackie kola kino. He's a true legend. You deserve flowers, little boss ng'okyaliwo. Bwenzije UK muganda wange twenoonyeko kiganda kyange. Bwenzije Bungereza tulina okwenoonyako ate twongera okulumya abayimbi baawo nabeyita abaagala. Omwana oyo ne Namiiro bange. Namiiro became a sister by the way. Omwana oyo era akola ku Namiiro ekibi oba okikoze ku Jackie. From now on mukimanyi nti akoze ku Namiiro ekibi oba okikoze ku nze toddamu kunsala mu maaso naye nga tuyiga omutima ogwawamu mikwano tuyiga omutima abayimbi be Uganda babuulire kino abayimbi be Uganda mulina plastic smiles ezo muteeka wano maaso ga kamera gyebaleko Jackie ne mudde ebbali nga mufuuka ekizibu mbabuulira baganda bange kino kijje kuggwe kati kiri ku nze saagala obeere mulungi mu maaso ga kamera beera ddala mubi mu maaso ga kamera n'emabega waayo okitegeera mujja kala zammwe nga maze okuweta ekisenge tubeere balambulukufu bamikwano okitegeera jangu osekere nga ne bonna avaawo ojja kusigala ng'okola ojja kusigala oseka and ekintu ekya tulina okuyiga mikwano tukyaleeta abayimbi wano naye kino nkisaba busabi mukwano gwange wenna omuyimbi oba omumanyi personal oba tomumanyi wojjanga mu UAE nga nze nkuleese nkwegayiridde ne woba olinawo taatawo ssengawo kojjaawo jjajjaawo nkwegayiridde omuntu ono teyakugulidde visa na tiketi teyakuteereddemu license muba muzanyira mu ssente zaffe bw'otandika ate okutegeererwa omuntu gw'osanze mu UAE ataakuleese siganye tusobola okubeera ne challenge eziffe ababategeka ne just no ebivulu bino tetuteekamu mitwalo 5 tuteekamu obukadde n'obukadde so gwe ensobi gy'olabanga ennene ate gwe bw'ogikuliriza eyinza okundeetera okukola loosi ya bukadde 4 bw'otasobola naawe kukola ki kumpa so sometimes tubeere bantu balamu tukolegane n'abo abatuleese we've had these challenges ku bantu bangi ku bayimbi bangi besitasobola kukola ki ku mentioning abamu balungi naye abayimbi abamu otuuka mu Dubai n'ofuna kyaliwo ow'emyaka 5 gwe mumaze nga temweraba n'atandika okutegeerera promota omuyimbi alina sula waneeno omuyimbi alina kulya budde buno omuyimbi alina ategeerera promota talina mulimu buweza diramu yadde lusanvu omuyimbi alina osooka okuyimba omuyimbi yasembayo okuyimba naye ng'akukubira programs ezo ng'akukubira programs ezo tasobola nakola bamusasula emitwalo 8 omwezi nga yakolera programs mu kivulu kyo long time friend BFF for life tujatandika obbakuba era serious tujatandika obbakuba zenezija n'omuyimbi wange n'omwekulubeesaako nekusanga kivubuka gwe ng'omukulubeesaako ojja kunfunamu noda baagala otuyita ab'empisa embi tukuwadde access omuyimbi si gwe omuleese oli mukwano gwe tukuwadde access mulambuleko mubuuzeeko which is not bad naye ate tokifuula kirala mujja tuyita ababi bannange mutasente zaffe
mutwononesa ssente mu bintu ebyekisiru so mbegayiridde bajaga obusungu nabungi nanyiga nnyo nze ndi munyiivu tubegayiridde mubategerere ekitini Jackie nga tumaliriza Yes. tulina GICC company ekola emirimu mingi Yes. akufunira Bannayuganda emirimu wano mu UAE nga tumaliriza bugambo 2-3 ku GICC tuwunzike tuwona mikwano okusooka nga tetunamaliriza nsaba okwebaza abantu bonna devotion obusungu bungi nsaba okwebaza abantu bonna abatuyimiriddewo mu kivulu kino kye tubadde nakyo ekya Lovers Rock basponsa baffe ngenda kumentioninga amannya ffe tebatusponsoringa mukimanyi tweteramu ezaffe tuyiwawo omubiri so njagala okwebaza aba Mercy Agency Services Mpombo Restaurant Uncle Mahad, how are you doing, Papa? I love you so much. Okay. Mpombo Restaurant, Dubai, Eastgate Restaurant, Abu Dhabi, twebaza Rusania Restaurant, nayo Dubai, JB Beauty Salon, banange webale kola ku baana, webale kola ku Namiiro, na Sophie Love, ba Devotion Buviri, bambi JB Beauty Unisex Salon, ne corrections n'engoye. Waliwo na abayimbi bonna yabawa engoye babeki bani babawa engoye okuva mu JB. So thank you so much JB Unisex Beauty Salon ne collections. Njagala okwebaza abaana ba JICC bambi bayiwawo omubiri from day one. Abaana Oscar bali babiri. Oscar Richards, Oscar Bobby. Then tubako ne King Ronnie. Beside tubako Jojo Alia. Twina katsi problemu naye jali. Twina Derek naye jali. Twina Ronnie omulala Ronnie Transporter naye jali. Ekivulu kino Ronnie mumanyi wakaviri. Ya wakaviri. Twina ekivulu kino mwalimu abalala batuyambangako. Twinamu Arthur wa Abu Dhabi, Arthur July, twinamu Kenny Droppy wa Ituara, twinamu ba Jojo aba Ituara, twinamu Danny wa Ituara. Bandi bagasanga wano. So bambi mikwano embasi kumenye linnya nsonyiwa naye kyolina okumanya muli bangi tweyanziza David International ne yanzanyo my brother. Thank you so much. David International. Nze nafudde Kampala amanyi gerina manyi. Ba TikTok abetwasasula sente zaffe ne mutatukubira bulango. Mujebale. Shonga yampiga nnyo. Bana tupenda kusuka wano Jackie nkutadde. Nta. Bye mbere bulungi mwera. Tewerabira. Divorce nga tonasibula bantonyiga nnyo. JICC egenda kutambuza mukwano gwange ayagala okujja okukyala e Dubai. Mukwano gwange to connecting visa ticket hotel ezakabi oyagala apartment oyagala road trip bakusasuze manange mbadde nsaba mbiseewo akalango kange tufudde wamma mutweyune for visas, tickets, hotel booking, tuina n'abaana abawala abagala okujja okola emirimu egy'omu nnyumba tuli very open. Emirimu gya skilled oba emirimu gya companies for now tuli all on hold tetwinaawo contract yonna. Once again Divorce is our brand ambassador. Woba mawulire togawulidde ku Divorce oba kunze mukwano tosasula sente za anything. So for now abagala emirimu gya company tetunafuna contract wetunaba tugifunye Divorce ajja kuba abagamba yona gyanabeera ajja kuba baterawo akantu. Wow, JICC aba official sponsor baffe ku celebrity track nga bategeza omukyala CEO Jana mumbere fananida wesige mukka namba iri wansa mu kasonda awo gikubeko ojonyumirwe Dubai olide obulamu bunyuma mu UAE fena femwe tuli tetuli bakuvaamu kati ntumirako abantu bonna je musinziro kubanga mukola emirimu jammwe nentumirako banaffe abansasuze eryato mwe bali kunfuza eryato mwansasuze eryato basajja mwa mwasasuze eryato wasasude eryato toli muna mawulire ibati tubanga ati twagabya aba mawulire wano sasula
era nalina omugaga wange Alex nga omanyi bwe twana abagaga baffe muno nagamba brand bagitta Alex kubambi Alex thank you so much omwana oyo Alex thank you so much sikwerabidde webale nakusasulira divorce eryato yangamba brand divorce irinya divorce ya manyi to weregana abantu kumuli bakulaba nga wewola eryato nagamba kankwata obusente butono nnyo wande nkubidde simu nenkubira ram nemugaba divorce mubalire kunze tukyati kyetagisa kakibalume mbadde sijja kufuna we mbafunira singa wangamba nyingirira obwerere leka bansasulira eryato sali ku eryato lyemulaba mugende ku YouTube channel yange naliko ku lyato olwo nali nasasula eri ku YouTube kwereri oku nali sasulira akuwagwa wakati yewo tompa sikyakuwadde obusungu bongi ate tunayo boat cruise tunayo boat cruise in April tujja kuba tulanga mugokuna ate little boss yagambye akomawo kukubira abantu muziki free of charge okitegedde tugenda kunyumirwa ku lyato ate mujje mu experience ya boat cruise entuufu sikuseeya ku mazzi entuufu twawula okuseeya ku mazzi ne boat cruise yanjawulo mbere bulungi mwera ogenda kundeka Dubai nze ngenda kuleka naye nze kiri kunze kino